Ekibuga Mbale olwaleero kibaddemu obukuumi obutali bwa bulijjo. Mmotoka za poliisi zirabiddwa nga zeetala, so nga bapoliisi bayiriddwa mu bifo eby'enjawulo mu kaweefube okukuuma emirembe. Oba tolina omusango gwonna gwonna wegira tulina okweralika security eriyo okuvola kwaffe ffenna tukuuma olaba nti bweyagala kujja mu kooti okulaba ebigenda mu maaso oze nga tewali akunyazeko ensawo yo nga tewali akunyazeko essimu yo. Enguudo ezimu zizibiddwa na mmotoka za poliisi obutakkiriza bidduka byonna kuziyitako. Enguudo zino ze ziyita okumpi ne kooti awabadde wasalirwa ensonga. Abatuuze abamu kino tekibasanyusizza. You bring the whole members around, you bring the heavy ammunition, you bring vehicles with a lot of soldiers and people moving under threat. So what is hidden behind the judgment of this case? Yo poliisi egamba nti kibadde kyetaagisa. Tukoze batuti okuwa kooti ebiseera beetaaga nga tebalina ebintu byasumbwa oba obukereere okuva mu bidduka naba nti tubadde obudde bulungi bakole emirimu gyabwe. Mu nguudo zino mubaddemu Busamaga, Republic Street ne Court Road.